Manya omugenzi Bogere Peterson omuntu wa wansi ddala yenze gwolabako kati era omuntu wa wansi alinze okulayira Bannayuganda ze pulezidenti wammwe Bogere Peterson. Olunaku lwa leero tuli wano nsazeewo okusooka okujja mu bantu bange aba wansi bentandikiddemu era ensonga bbiri lwaki nzize mu bantu ba wansi nsooka kubeera bana ayinaaku mu pulogulemu ze tubaddemu mu kunoonya emikono naye abantu ba wansi abasinga bateeredde bangu nnyo mu kunoonya emikono. Teri kintu kisinga kuba kizibu nga kunoonya mikono era tusaba akatiko k'ebyokulonda pulizi this exercise dirikiti mu bintu bino mujjamu emikono. Why do you send kunoonya emikono 120 hands per district? Naye Mukama mulungi tubadde mu bantu baffe aba wansi batuwadde emikono. Naye ebizibu by'ensinkanye mu kunoonya emikono kyekimu ekyanviriddeko okusakayo akantu kano kaleeta mu bantu. Abantu bali bubi mu byalo, abantu bange abawansi embeera mbi, tebalina byakulya, tebalina sabbuuni ayoza, tebalina mazzi, tebalina bikozesebwa. Kati natuuseeko mu baana abawala ng'embeera ate yo mbi nnyo nnyini ddala. Naye Mukama mulungi nti bino bye tutambula batunoonya emikono nagwa ku bantu bano abaligi ne njogerako nabo. Banatuukawo ne banzoleya nibagamba ng'oli ddiikuula lwaki ddiikuula mujja mu bintu bino naye bwe bampaamu obudde ne twogera bakiraba nga kyamakulu nnyo kye tukoze era beewaddeyo okujja ne tusiponsalinga ku bantu bano. Abantu bange bano aba wansi mbaddiza first time, this is my first time okubaddiza ntandika butandisi sinnatuuka mbukulembeze but I'm starting now. Ngenda kukola ku bantu ba wansi, omuntu wa wansi yeyagale, omuntu wa wansi abeere w'amaanyi, omuntu wa wansi nga tagambirwako. Atwalera n'omukisa guno okwebaza Bannayuganda bonna we tutuuse nga tukolekitinga emikono mwebale nnyo mwebalire ddala. Baganda bange si byangu naye abantu abatukozeeko bangi naye kuba nina ne we natuuka ne baŋŋamba lwaki mujja okwonoona akalulu bantu mmwe. Lwaki mukolera mu 7? I'm not working from 7. I'm working my people down. Nkolera omuntu wange owa wansi. Obulumi bwange bwa muntu wa wansi kuba ndi muntu wa wansi. Tondaba okwambala ettaayi waggulu. Naye nze omuntu ono ali wansi yannuma. Lwaki mumpita ddiikuula? Why are you calling me ddiikuula? Togamba ddiikuula takigenda. That's why I'm using it. So, Bannayuganda mwebalire ddala mbakubiriza ennaku z'omwezi 11 akabonero kange ekikere londa ekikere kimpinga ekikere nekuba nomination today mbagamba abantu bange mwenna aba wansi buliizi olaba ekikere kikwate nga kiramu kitereki lunaku lwa nomination ize tutwale ebikere. I want to go with a big flag, smaller flag, dagala flag. Whatever you want to nominate him. Mulyoke mutegere nti omuntu wa wansi alina obulumi. Ndagala omuntu wa wansi avayo nga mukambwe nnyo n'okusinga kati. Kuba kitosobola kubanga teri muntu wa wansi. Basebo ne bannyabo balina omukisa guno kwebaza abaana ba midiya. Abatubi mwebale nnyo mwebalire ddala. Wabona abajja ku kamera. Waba babeera ku kamera mwebale nnyo mwebalire ddala okuwulira ebifa mu muntu wa wansi. Omujjanye n'omuteekingako. Kyapawula mu kivi nti obeere n'abaana ba TikTok. Naye nze okufaananira okukaddiyo bikuula mulimu gwange ngukola bwe gubeezezaawo bwe gwawasa abakazi bwe gusasudde fiizi omulimu gwa ddiikuula. Omukazi mbadde n'omu nakato naye olw'ebikolwa bye olw'omutima omubi effutwa enge obutaagaliza obukyayi omutima guli bagamba ogwekko nayeekolakola obusolosolo. Nkantu alina omukisa guno okulabula mukwano gwange gwe najja mu kyalo ne mulaga ebintu byange deniyo ngenda kukola ekintu ekisookerwako Bannayuganda kye banaalabirako. Mukwano gwange yasigula nakato ne yeekobana ne nakato ne bagga ebipapula byange. Ngenda kusuula eddalu deniyo. Sigenda kutwala kwe poliisi. Sigenda kukola kikya. Ngenda kusuula eddalu tutambuleko obufu. Lwaki ozanyisa pulezidenti omwayi? Guys,
nze ntabuse kangende bane kujja nekugenda mwana soda tonkakanya omate tegeza mukwano no Okay, my name is your name? Ladies and gentlemen, abachala n'abakazi, my name is Omugenzi Bogere Peterson. Today I'm stand up there in ghetto to thank you, my people of downtown, all my people in down. Today I'm coming back for my people okubebaza. Nankwa kunembagambira mnonga ne muri abantu abalungi. This exercise is hard. This is a serious note. This exercise for collecting signature is very hard. When to reach the person is asking you money, the first to go. President give me money, to have money. But this is silly. Let the commission please come with this thing. Because the convincing the person to give hand signal. Uganda tetujja genda mu kooti tetujja genda wakanfe mbafirije kasita batubba neso bitulina kasobola tubba kalu twakawangudde dda ku percentage enene era nsaba I want to call all the people betuli nabo mu disi bantu bawansi nebucha ate sabo ojokwenanga jangu okimanyi nemere gyetukozesa waddeerwawo tweyanza Mr. President olunaku omukono gwe yavaayo n'alaga embeera y'eno kyatukakatako nga bannayuganda kuba community gyetukoleramu tukola ku bantu abava mu community so bwe tugenda okulaba nga waliwo community etali bulungi kiba kitukwatako okujja naffe tugateko ki akantu akatonotono so leero ofisi tugireese eno tukoledde eno tubaleetedde sukaali tubaleetedde akawunga abaana b'amasomero buli omu yenna ali wano nga bwe mulaba buli omu agenze ne pens books and sanitary